Ululululu finally mukama atujjukidde atuwadde ku ssanyu atujje mu nnaku gye tubaddemu. Naye nze mbadde ŋŋamba bandibadde omwana oyo bamwongerako erinnya lya Olisha M mumukiraba mutya kubanga naye muwala. Muganda wa mulongo babiri Sarah bambi yazadde bulungi. Byonna kambikuwe obeere nga ate obyewulirirako. Mikwano assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Mukama waffe yeebazibwe, mukama mulungi era nga zembeera ze weewaawo. Muli mutya buli omujjaali. Twebaza mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde okutuuka olwaleero nga tukyali balamu. Olunaku lw'eggulo nafunye amawulire agampadde akamwenyumwenyu oluvannyuma lwa mama waffe mama Paamu okubanga yatuzaalidde kaganda kaffe ka Mildred. Bana congratulations mama Pamela. Webale kuba mukyala mu bumu. Webale kuguma n'ozaala mu mbeera etali nyangu mu biseera bino ebitali byangu n'akamu bye tulimu. Kubanga olaba ekyamazima kyatiisa ffe abatalina mbuto naye ate omuntu ali olubuto oba abadde olubuto olukulu nga mukimanyi nti muli babiri ye mukama n'akusobozesa n'oba mukyala mu bumu n'otuzaalira akaana. Webale kuguma. Congratulations mama Pamela. So olunaku lw'eggulo era nayongedde n'entuula wansi n'enfumiitiriza ku bigambo bya mama waffe byazze ng'atubuulira n'atugamba mu bulamu bw'ensi eno buli lw'obeeranga n'essanyu mu maaso eyo suubira nti wali ennaku. N'ayongera n'atugamba nti mu bulamu bw'ensi eno buli lw'obeeranga n'essanyu mu maaso eyo suubirayo ennaku ate bw'obeeranga n'ennaku mu maaso eyo suubirayo essanyu. So ekintu kino kyatuukiddewo ku lunaku lw'eggulo okusinziira ku nnaku gye tubaddemu oba gye tulimu okuva emabega, naye mukama yagambye kambaweeyooko akamwenyumwenyu oba oliawo mu ngeri emu oba endala. Twebaza mukama Katonda olw'ekyo. So nenjukira nate ebigambo bya mama n'atugamba nti mu bulamu bw'ensi eno ensi tesobola kutambula nga bwe tugyagala wabula mukama Katonda yateekateeka. Gw'oba oteekateeka kino nga mukama ateekateeka kirala. N'atugamba nti obulamu bw'ensi eno bw'obanga otambula n'osanga ng'akasozi kimanye nti mu maaso waliyo akaserengeto, ate bw'osanga nga akaserengeto kimanye nti mu maaso waliyo akasozi. Bw'otambulanga n'osanga omuseetwe kimanye nti mu maaso waliyo akatunnumba. Buli bw'osanganga ekkubo eryegolodde mu bulambulukufu bwalyo kimanye nti mu maaso eyo ngina okusanga ekkoona. So mu ngeri emu oba endala bye bino ebintu ebituuka mu bulamu bwaffe ne twebuuza lwaki kiri bwe kityo. So kitegeeza ensonga eno lwaki mukama Katonda yakola ensi oba okutambula bwetyo nti tetujjanga kubeera ku museetwe, tetujjanga kwesayirawo wabula mukama Katonda yalina okutusayirawo ki kye tulina okutambulirako. Yensonga lwaki yakola amakubo oba yakola ensi eno n'agiteekamu obuserengeto, n'agiteekamu obusozi, n'agiteekamu ebiko, n'agiteekamu obufunvu, n'agiteekamu n'amakoona. Bwe tutyo bwe tulina okutambula.